bonna bolaba makanisa ag'enjawulo baali banoonya mutonzi waabwe ne bagwa mu mikono gy'abayaaye, ne bagwa mu bagezigezi. Onoonya kutonda jangu wano ku bbiri kyabakoze oyo baali bajja mu muzikiti, baali bajja wa mutonzi waabwe ne babaguza Yesu. Ewaffe wali ebwayise ku ssatu awo yingirako katono, waliwo omugezigezi ali awo munda ayina ebiriga bye biriga agenda bizimba mu Pentagon buwumbi. Baali bajja eno, baali banoonya yabatonda ne bagwa mu bagezigezi. Nsigiramu ekifaananyi, taba mutonzi waffe tujuna kutuwa nkolagana wakati waffe naye butereevu singa tuli luddawa, singa gwane baseka, singa tuli luddawa. Gatta byonna weebaze nnyo omutonzi wo okukuwa okuba omusiraamu. Fal islam istislaamu lillah, ekiyitibwa obusiraamu muntu kudiringa na mutonzi we nga wakati waabwe tewaliwo wakusatu. Bambi bangi banoonya mutonzi waabwe wakati waabwe ne weekikibwawo essumba liri wakati awo n'omutonzi woono. Muŋŋambire gwe ŋŋamba nze mugambe omugambe ekigwe by'omanyi ebyange. Butereevu nnyo ku mukutu Jika Media kwokyali, nsonga zikyali za Seekakiti. Seekakiti ekyamazima kyo atabuse mu katambi k'ofa okulaba agezezzaako okubeera nga alumba abasumba omuli Pasita Bujingo nga kwogase ne Pasita Kakande ng'agamba nti abo n'ebiriga ebisabirayo ekyamazima tebimanyi nti bali mu kubitomeza. Bigambo si byange, bigambo bya Seekakiti nga bw'omuwulidde. Wiiki eyo yonna yonna ewedde Seekakiti ekyamazima abadde akuba eddiini endala ate ng'akubira ddala ku mutwe, ekireetedde abantu bangi nnyo abadde bamukkiririzaamu n'abamadiini amalala abatali basiraamu okubeera nga bagamba ekyamazima Seeka twakukyaye era twakukooye twejjusa n'emmotoka gye twakusondera. Kankuwe katambi akalala katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga ggwe atanaba, naawe atanalayikinga video gena maaso bw'otyo biri ng'ate ogirayikinga. Eggulo twabadde Namugongo. Nalaba abantu balumba Seekakiti, yagamba mbu bali bagendayo kusinza bibombe. Nakati obuzibu bwe nnina buli bumu. Oba kati obanze atayira, okay, nyiza okuba nti obanze eddiini atagifiirako nnyo, nyiza okuba oba nakoowa bukooyi simanyi. Kati Seekakiti bw'agamba nti bali basinza bibombe, kati nekikulubira waggwe gwe bagambye. Mbere sikitegeera bulungi. Kyereka bano abantu abagamba nze eno emyamwe famo believer, nze ndi mukatuliki, naye nze nzikiriza nti buli omu wojja ky'oyagala weew'amaanyi. Nze kyenzikiririzaamu, wojja ky'oyagala weew'amaanyi. Era nze sikayanira ddiini, sikayanira tribe, sikayanira ddiini, sikayanira tribe. Ne ku famire oli bwaŋŋamba nti Kasuku toli wa wano nga ntambula nga ngenda nnoonya ewaffe. Ate kati gye n'emyaka sinoonya waffe, ntandika kika kyange. I think there are some things that, I don't know. Well, whatever he said was wrong, but nalabye abantu olinga ebica bimwereeze, bannannyini ddiini tebannagyogerako wadde Archbishop talina kye yayogedde. Gwe yajja obuzi ne bakubatiza okutta ebica bikwereeze beebitya. You can pass over your message n'omugamba ky'oyagala n'ogenda. Because kati yakyogedde, what is going to happen? Ate ye ndaba ye y'ebintu. Wawala n'ade bagamba bo baaki bagenda gye bagenda eri. Kati ate okitegedde nti ate nabo balina gye balaga. Kati enjawulo tewali. Move on. I think ebintu ebitumalira obudde oba mu ggwanga bingi simanyi na kumanya. But Seekakiti ekyo kye wayogedde, nange ng'omukatuliki saakyaagadde, naye nze nja kukuleka kuba ndowoozayo. So oli waddemba okwekuba mu ttooki bw'oba olina ky'oyagala okyusa, oba oyagala kwetonda ne weetondera bw'oyitawo kwetondera. Bw'ati oyagadde nze ng'omukatuliki siraba kyenviibwako. Bemba nga ŋŋenda ekiwa mirembe, kati nze ŋŋenda ekiwa mirembe.
nensaba Bikira Maria ekibumbe kyera weekiri nensaba nankolera kyankoledde kati bojja nonga nti mubeera ku bibumbe bekibanga ekibumbe nze kimpa kyenjagala ate kati awo mbeera nkyayagala ki abuterevu nnyo ku mukutu Jika Media kwokyali kansubire ebigambo by'omukulu Kasuku osobodde okubeera nga ate obyewulirirako ensonga za Ssekakiti zo zikutte wansi ne waggulu ne Kasuku awadde saidi ye n'ategeeza nti ye ebigambo bya Ssekakiti tabirinaako wadde yadde obuzibu kuba tekirina kye kimuggyako tekirina kye kigenda kumukyusa ku nzikiriza ye naye kyakiririzaamu so tebirina bye byamukoseza wadde yadde n'omulundi n'ogumu era n'agamba n'abakkiriza abalala ab'eddiini endala Ssekakiti ze yalumbye baleme kubitwala nga nsonga nkulu naye era n'anenyamuko ku Ssekakiti ng'agamba tiyayogedde bulungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu so ye talina buzibu na Ssekakiti kakati gwe ng'omulabi Ssekakiti ebigambo bye byakuyisizza bitya naddala gwe atali Muyisiraamu ebigambo bya Ssekakiti byakuyisizza bitya genda mu comment section obirenga otuwa endowooza yo kubanga waliwo abamu abagamba nti ddala Ssekakiti ebigambo bye tibabadde na buzibu yayogedde mazima bali mu muvuma naye nga bamuvumira ku mazima ate abalala nga bagamba yakoze bubi nnyo okubeera nga alumbagana eddiini endala era ne bawa n'example ne bagamba nti emabegakaawo Ssekakiti yasondebwa emmotoka era nga bamusondera emmotoka tebaali basiraamu bokka wabula mwalimu n'amaddiini amalala nga mwe muli n'omukyala Silivia Otopatse yakulembera mu lugendo lw'okusondera Ssekakiti emmotoka si musiraamu kakati Ssekakiti bw'atandika okubeera ng'alumba amaddiini amalala abeera alumbye bantu babadde bamwagala bantu babadde bamukkiririzaamu abantu abakwatira ewamu ne babeera nga bamusondera entambula so abantu si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu era ku social media ky'olina okumanya abadde muganzi nnyo abantu babadde bamwagala nnyo nga bamukkiririzaamu nga n'okumulwanira bamulwanira naye kaakati bagambye nedda tetukyalina kye tukwetaaza Seeka watuyisizza bubi nnyo okubeera ng'ate ovoola eddiini zaffe ogamba otya mbwe Namugongo tugenda kulya mbizi ogamba otya mbwe tusinza bibumbe kwegamba abantu si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu eri ebigambo Seeka ono bye yakozesezza ng'alumba eddiini endala genda mu comment section naawe obeere nga butereevu ompa endowooza yo ebigambo bya Ssekakiti gwe byakuyisizza bitya wabifunyeemu obuzibu oba tiwabifunyeemu buzibu bwonna omanyi buli muntu alina saidi ye bangi abali mu kuwaana Ssekakiti nga bagamba ebigambo bye yayogedde tebirina yadde obuzibu yayogedde mazima nti era mwenna abali mu kubeera nga mumuvuma muli mu kubeera nga omusajja mumuvumira ku mazima yayimirira ku mazima kyova olaba n'ensonga ezikwata ku gavumenti okunyigiriza abantu avaayo n'abeera nga azikoonako bekiruma ne kibaluma naye ng'akoze eki ng'azoogedde so ne bagamba n'okwogera ku ddiini endala n'azikwata n'azitrashinga n'azitwala nga kasasiro bagamba mbu yayogedde mazima naye gwe bw'otunatunula mu nsonga Ssekakiti yayogedde mazima oba ku luno yayokezzaamu asaana aveeyo yeetonde genda mu comment section butereevu obeere nga bw'otyo otuteerawo endowooza yo naye ng'abantu abasinga ensonga gye basinza okuyimirirako y'ensonga ey'okubeera nti abaamusondera emmotoka si basiraamu bokka wabula abantu ab'eddiini ez'enjawulo baavaayo ne bakwatira wamu olw'omukwano gwe baali balina eri Ssekakiti ne babeera nga bamusondera entambula nti era bali disappointed nnyo okubeera nga Ssekakiti yabavuddemu bw'atyo n'abeera ng'ate agenda maaso n'obbakomerera oba n'okubeera nga ajereegerera eddiini bo ate ze bakkiririzaamu mu comment section mwe tubeera tusinkana ompe endowooza yo gwe ebigambo bya Sheeke byakulese bitya omusajja yayogedde mazima oba yayokezza endowooza yo osobola obeera nga ogituteera butereevu wansi awo mu comment section mw'oba oteeseza era mw'obeera oyisiza endowooza yo likinga video gw'atanaba kulabika nga ate
ogirayikinga subscribinga naawe ng'obadde otera okujja n'olaba video naye nga tosubscribinganga ku channel eno nkusaba ogende maaso obeere nga bw'otyo ku ssaawa eno osubscribinga turninga on notification bell yo obeere nga ofuna notification buli kaseera lwe tuba tutaddeyo video empya obeere nga gwe asooka kubeera ng'ozifuna mubeere bulungi mweraba.